nzuno nzize nga bulijjo kyabula kutakomba kali lugambo ali ku wanted list. Akati mbaleetedde olwa Flavia Namulindwa woman MP2B. Ekisooka kya byonna Flavia Namulindwa tabalimba mbuno yabaddeawo ne yeerowooza mbuno akwate ekkubo ave mu America Promised Land akomewo Uganda okwesimbawo okurepresentinga abantu be. Flavia Namulindwa America yamulemye. Flavia America emuleme ya part 1 enemboze genda nkubeera mu parts 1 2 3 4 ndoza up to 6 munange kasoddo olwatuuka fuula nga Kampala ng'emulema. Yayinayo bambi omwana w'omu nga she's a single mother nga anoonya visa nga akwata kubo agenda mu America. Bwe yagenda mu America yatuukira wa Donizera mwena mujjukira. Unfortunately era ng'omuntu ow'ebisiraani nga COVID etandika fuula nga atuula mu COVID emyaka wajinda COVID twagimala mu myaka emeka 2 fuula nga atuula emyaka wajinda 2 COVID yali ngegwamu ko Donizera nga akwata kubo bwe mubeera mujjukira Donizera nga akola vacation agenda e Kampala no mwana mulenzi hamuddale nga baleka fuula e Kampala basalako internet fuula akubira Doni basazeko internet. Doni nga mugamba naye fuula obukopi bwaki tosobola kwata $10 kusasula internet fuula nga mugamba ebyawa. Nze munnange mada sigenda kusasula internet. As a matter of fact mbadde nkulinze okomewo nenda kusenguka nafunye jendaga. Donizera yali yakaddayo nga wayitawo ennaku 2 fuula nga akwate kubo nga asenguka mu mbuuze gwe kasodde fuula nga alaga wanga agenda mu bufumbo fuula nga agenda afumbirwa musajja oyo musiraamu amannya ge ngerabiddemu nnyo naye nga his commonly known as Haji nenda komawo n'erinnya eryokubiri mu part 2 fuula munnange Haji nga amupangisiriza muzigo Haji musajja mufumbo alina abaana ngaba Donizera noyo hamudalingi ngabagamba fuula oyo musajja gwoliko ng'oli kanamba kafu musajja nga kafumisi never advise omukazi ayimye fuula ngabagamba labanno baneeno muli baluuza mumaze mu America emyaka n'emyaka you just feel nange fuula nga akwata kubo nga agenda omusajja nga amaze okukola ki omupasula omusajja oyo amanya ge ye nabadde mbagambyeko lya Haji bamuyita Haruna Kabuye munange nga Haji nga asooka nga pakisizawo fuula omuzigo fuula nga ddaawo mu bufumbo Haji nga afunira fuula akalimu there is a friend of Haji nga alina some accounting office like bano abantu abafiling emisolo fuula nga bamufunirawo omulimu as a secretary fuula nga atuula atandika okukola okukalabya nga atandika okukola awo nga wajja ddiiru eya ssente za COVID. If you remember during COVID yawo waliwo ssente ze baali bawa abantu b'e Bulaaya nga eligibility ne assessment tebeera mpanvu nnyo because it was an emergency time. So a lot of people got money even when they were not meant to do what to get it. Kakati ono eyayina ka office saako mukwano gwa Haji okukola okufightingiranga abantu emisolo benefits biki nga ba applyingira abanauganda bangi nnyo sente olusinga n'okulimba bakola ki balimba ne bakuba sente nnyingi. Awawo Haji akute fuula amutadde mu 3 bedroomed apartment amugulidde email akute kuba agenze ewa Donizera amweragiddeko manye ewaba hamuddale. By the way n'emboozi omuntu eyagingambye yagambye tatya kumumanya mbu ye hamuddale yagingambye
munange ng'abeeragirako yenna yennange nga bagamba okay good for you amangu ago Haji during that covid money nga yekubako Kampala bwe yekube Kampala ngabe mumanya abasajja be abanna-Uganda bannange bwenfanga temuwa abasajja emmere ku lumbe lwange omusajja ngadde Kampala ngadda mu apartment ng'azina bitya bamada omusajja ng'azina lunch breakfast dinner badiyale fuula nga bimutuukako fuula ng'anyiiga fuula amala okunyiiga Haji we yagendera okudda mu Amerika nga madamu munyivu meanwhile Haji mufumbo mukazi wa Haji agamba wayezina ono malo omusajja ono omuzza ng'otagenda kumalawo fuula yekyanga ku Haji balwana bamala okulwana Haji amutimpula ebitege ebyo amala omutimpula fuula amulopa ku police alopa Haji ku police bakwata Haji bamusiba ndooza weeks wazindaba biri nga bamuteekako ne restraining order afuna criminal record meanwhile sagala mbeerabize nti at this point Haji yali yakazaala mufuula abaana abo basatu oba yamuzaalanga mu buli mwaka nze naawe abaana abo ate nga fuula okuva Kampala yajja n'olubuto kati fuula n'abanga ku Amerika aliko n'abaana abo bana Kampala fuula alina omwana era gwe yalekayo be baana abo nga bamala okusiba Haji nga ava mu kkomera Haji nga awera nkolokooto ng'agamba omukazi oyo nanteekako criminal record nandoopa baddiya ne mulaba okwezi n'ebitawooma nabagamba munange kasodde gwampuliriza Haji bamala omusumulula ng'akwata kkubo yekubako wa Kampala ndooza munnange okunaabako ku kyogero nga fuula nga abeeraawo bafunye issues ne Haji meanwhile nga baggulawo an investigation okusesemyanga abantu abalya ssente za covid nga mu butali buki butuufu it came out nga gaayo oyo Flavia we yakolanga nga yafuna ssente kale yakola a covid funds fraud era guy nga aka business ke nga bakagala actually that guy had to pay back an amount of 1.8 million US dollars nenda biba posting irawo mu birabe munange nga company nga bajigalawo ka business nga bakagalawo fuula nga abeera waka unemployed ebizibu bya fuula wona nti bitandika Haji yali ave Kampala wali nga agenda yali yaddayo n'abaana bafuula bonna abaana bana duli amale atuukeyo adde mu bwenzi yali yagenda n'abaana bafuula bana Haji akomawo n'abaana nga ne fuula tamugambye nga abaleeta bonna okuva Kampala nga bamusuulirawo mukazi watufuula ali awo Tayina mulimu Haji yamwenchangirako ng'asooka ava mu 3-bedroom apartment ngadda mu 2-bedroom apartment meanwhile fuula yali yafayiringa empapula ezo eza marriage ku munyaga black American oba mu Jamaica waneeno wano mu US era Haji yali yakola ki yamumufunira ngayo manyi mbuno olusi empapula z'obufumbo nazo olusi nzirwawo bitambula eno fuula bwali mu court back and forth manya Haji manya yakamuzaalamu ate abaana bana ate abaana bayina taata manya ga Haji ate ofumbiddwa omunyaga ate oli mu kooti n'omusajja omulala omuyita partner wo akutimpula emiggo
filing a cause restraining order and a pool of other cases because waliwo case nga fuula abanja haji 10,000. Meanwhile gwe Kasodde andaba haji nga atalina mulimu. Haji omulimu gwe atunda makanzu ku America. Aina akaduka ke atunda makanzu alomba dduwa mulungi bitya. Anyirira mulungi musajja mulungi era ne fuula yamuzaalamu abaana balungi nga aina akaduka ke atundira mu kanzu ez'abasiraamu alomba dduwa za kamulati eromu mu kaduka ke nga mwe yateeka akatanda oluusi mwakeberera abalwadde naye nga abalwadde oluusi abakebera paka eri ettemangalo mu biki mu bitundu ebyekyama munnange eby'empapula bamaze okulaba akatogo konna fuula kabaddemu nga bamumma empapula ez'obufumbo fuula wakane mu kibira ne bimusobera jukira fuula nga yakayingira mu America yafairinga asylum ku byobufuzi kwe kumulabanga nga ayesibanga ku Bwiino buli kaseera kwe kubya naye bifaananyi kumu interviewinga ne bazimumma kakati that was the second time nga fuula bamumma empapula. Ladies and gentlemen, fuula without a job, without a man, with 4 kids. Fuula nga ali mu 2-bedroom apartment kwe kuleeta Keizi atandika okubeera naye abeera ne Keizi naleeta ate omuvubuka omulala nga just to cut on those costs munange and expenses of living. Munange fuula akwata Keizi amuleeta batandike okubeera bombi nga meanwhile aleeta Keizi okubeera waawo aleeta omuvubuka omulala jukira bali mu 2-bedroom. Fuula aina abaana wabanda babana Keizi musajja watu expenses zonna nga yazisasula kyokka bamuleeteddeko oli omuvubuka omulala nga fuula sente zajja kono omuvubuka omulala zajja koko Keizi. At the same time Keizi bambi is being a house boy and a babysitter. Keizi munange nga